ozimbye amakomera agawamba buli mwana wankyukakyuka dye eddoboozi okwogera ku nsonga ezo ng'era nga Kabaka Louis bwe yakolanga. Naye time egenda tuuka sitole ya Kabaka Louis mpanvu wawula abantu Abafalansa be yanyigirizanga betemyanga ko abasobola okudduka ne bawangangukira mu nsi ez'omulirwano muri Bungereza n'endala zino Germany, Portugal, wawa gye basinziranga okukola network okulwanyisa Ssekabaka Louis nga begattiddwako n'abaali ku bwabo bwe Bufalansa bakuŋŋaana omulundi gumu nga beekyaye. Kabaka Louis yali alina abakuumi ng'alina buli kimu ye kennyini yatula mu mbalaasi mu kigaali yeevuga bamukwatira mu nnimiro za nyaanya nga atolontoka agenda ngadduka nga abantu bakooye. Ekifo kyennyini we yateekanga abantu n'abasalako emitwe we bateeka Louis, Kabaka Louis naye ne bamutemako omutwe gwe ne bagulembeka. Revolution ya Bufalansa yatandikira nakati olwali kyovula nti Bufalansa tekyolera musime poliisi wegundi wa Kabaka bwegindi. Kabaka Louis ko bakoma olwefuga lyoli mu kolesa olwaleero. Story sola gibasomera ne kugola Moses kweri n'aba wasoma history kweri. Olwaleero ozimbe kitalya oyina Luzira oyina Singo oyina Sango be oyina amakomera gozimbye yo ekayunga mutabani wo ogundi ayina amakomera agage mu njuye muina safe house muina buli wamutulo bunyamuwamba abantu tani mwegenda tuka mudduke nga teri abakutte nako mufuuko olugero nga tewali muntu atasobola bogerako. Olwaliro Kyagulanyi akuyamba buyambi okugamba nti you are making a mistake to kidnap and to torture people. During the Bottomless regime, Amin's regime, there wasn't anybody who can tell Amin or Bot that they are making mistakes because nothing they knew about that public can go against them. Little they didn't know that it was Museveni who was doing those things of kidnapping and torturing people. It's now evident that the public has just to discover that Museveni was behind the kidnaps and the torture of Ugandans during the previous regime. Right now, it is evident that he had exposed himself in the acts of kidnapping and torturing innocent Ugandans. Time is going to come. There is not even a single person in your family, even those NRM supporters, they won't stand on your side defending you because they know that they can't speak against you. Those who can come out to speak against you, you kidnap them, you torture. In fact, we just help you to direct you that whatever you are doing is wrong. No yagalo no nyigundi omwambo mutte gundi omukwato mutulugunye tekijja koma toli imoto regime yo toli imoto. Right now okozesa ensimbi z'omusolo eziri mu sirivu to silence each and every person. Mu Buganda omwaffe mwe musibuka ebikolobero bikoleddwa ku regime zonna okutta Abaganda okutta abakulembeze ab'ennono n'okusula buli kimu ekyetaagisa. N'olwaliro kyokoze otadde enkwezengeze Mengo zisimbye enkanda zisasudde buli muntu okusirika aleme kwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Naye ng'ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka olweba nawaabo mwana wange bagenda kuzzaako we gwe basirisizza. Era singa tunaasirika okwogera nga bigenda mu maaso ani agenda aveeyo ayogere ku nsonga zino. Essaawa zino osirise entyokusi eri abatannakuta nga si kyekikulu. Ekikulu ekibi kyogerwako ne Bayibuli ekugamba nti ekibi kyogereko watasobola kyogerako kijjeewo n'omukono nkisuule. Bw'obanga mulina amannya ag'eddiini nga mwalayizibwa ne musoma kiki ekikutulugunyisa abaana b'abantu abagamba nti this is wrong. Why do you have to kidnap people and you torture people? If you are not ready to contest with anyone, just abolish elections. Period. Abolish the parliament. Period. That is taxpayer. That is a wastage of
taxpayers money ne parliament gijewo ogenda kuyisa UPDF amendment bill esawo court martial then that mean ndi nekitongole kiramuzi kijewo kubanga kigenda kuba tekikyalina makulu ofuge kalamba nga teri akunyega era teri agenda kubuuza nti kino kiri bwe kiti accountability ya sente no one because ojja kuba ofugira ku mateeka ago ng'omuntu akafuga family yo nebino ebyetaaga public involvement or the involvement of indigenous Uganda. If you can't accept their rights, then please jawo kulonda jawo koti ya bulijjo otekewo yamaje anti oliwa amaje mutte mutulugunye mpaka abagale balisituka n'ekitali ekyo nga okyagamba nti otekawo democracy w'okulonda nga tetuyagala bakufuganya. That means any time anyway ogenda funa obuzibu n'abaana bonna bozadde basooka mu 13 bajja kifeesingako. Muddeyo musome revolution ya Bufaransa eya Kabaka Louis mujja tegeera nti bano abantu balina ekintu kyekimu in common nebeerabira nti obudde kibayita obudde butuuse. Mwandibadde temutwepanka konda kunoonya de comrade nyini ayogere ensonga lwaki wavudde wongo otamidde kugambe gundi otamidde gundi tewanaabye maaso gundi owunya. Accept that. Nkugamba okuwamba abantu kibi ate oyagala kunnonyonzite. Fina tukimanyi nti constitution empandikiraga nti abantu balina okuyita mu kulonda obukulembeze mu luvannyuma lwa myaka 5 gwate obbo obululu ate bwogerako ngo bakwata batulugunya ossawo kwaki. To avoid torture and kidnaps jawo byobufuzi okulonda kugibwewo. Wale udde South Korea nga baga nti bakidnappings abantu babase oli kitaawo yateekawo system ng'ebyobufuzi teri kulonda period ne babeeramu ekyo ekisinde buli omu ame kyekyo period naffe kitwagala otubuulire n'ekyokuyita mu constitution okusasereza omusolo nga tumanyi abantu bana Uganda abasiru nga bo kulya nkozi bakubasingira eggwanga lyabwe ebyo tetugenda bikkiriza. Okitegedde bulungi jo wandibadde tokwata na mwana yenna kubanga we are the campus directors to your sins or to your crimes. You don't need to kidnap the bodyguards of Robert Kyagulanyi Ssentamu. You don't need to kidnap and torture the political figures and innocent Ugandans because you pretend that you are democratic, but you are not. Just come publicly and say there is no more elections. Teri akuvuganya tujja kitegeera. Nebo bango okyateekawo kulonda kitegeere nti ejja kubeera opposition. Ne muggulu wali opposition tewali watali opposition. Ola ne mukazi wo n'abaana b'osasulya school fees ne b'oliisa. When you go roba kati daddy kino kituufu. Daddy no penny wangulidde nkyama. Daddy basa agambye serete zaaweze. That's what we call oppose. Okitegeera ne mukazi waga nti amwami wange leero wano wakoze bubi. Kitegeeza nti opposition eri buli wamu bw'otayagala kulaba nti muntu bakutereeza eki kitegeeza tojja kutegeera kituufu kiriwo. Okyegatta ne Jeneti antu byogera kate ng'omusiraamu lw'eswala okyegatta ne Jeneti. Jeneti asula buziga waggulu wano kumukolo mujja buzikulaga bantu ti mulina united wate mulina tewali mwayawukana dda lwaki wayenda Jeneti n'akumanya n'ateeka opposition ye mujja mu public just kulaga abantu ti muli man and woman nenga waliwo opposition mu family olwedde mwayawukana dda ne Jeneti just mulaga kifaananyi ti muli bafumbo. Kitegeeza ne mu family kenyini oyinamu opposition ne mu NRM oyinamu opposition olade mu Kereziya kati kansoke nkubabulire nekimutategeera. Eddiini mu ntandikwa yalina kubeera egi nkiddamu mpuliriza bulungi. Eddiini mu ntandikwa yalina kubeera egi nga ffenna tusinza Mukama Katonda
nkiddamu eddiini ffenna twalina kubeera n'eddiini kubanga ffenna tusinza Mukama ani Katonda naye olw'ebikolwa ebyakolebwanga abantu abo buli muntu yadda kino si kituufu ona buli muntu alina engeri gy'akyusamu okusinziira ku ndaba y'ebintu naga kino tekijja kukola kantandikewo. That's what we call opposition. That's how nti amadini bwe geetondekawo ne gajja ne gatandika okwala naye nga ffenna tulipootinga ku muntu ogwo bamuyita Katonda abasiraamu buyita Allah. That means it nemu dini Katonda tulina oba kunyonyola nti nemu buwangire waffe obutonde era tulina mu opposition. Ontegera bulungi katosobola gama toyagala opposition tekisoboka ate tosobola kutta opposition n'obamala tosobola kubanga opposition babeera n'abaana bammwe basoma n'abaana bammwe basoma ne bazzukulu ojja omwana akibala kati bwabanga asoma omusomero n'abazzukulu ogenda mugamba kyayiga nti jajjawo yatta taata wange yatta jajja wange. It is going to be a continuous hatred egenda kubeerawo. Yes, abamu bali mu America bali Canada bannayuganda gye bali bamanyi omuzzukulu wa Museveni oyo taata we yali kijambi oyo mutabani wa muho eyo taata we yali muti oyo mwana Janet bo bali batewo olwo mutabani wa Musezani tutuwa oyo yatundanga ensigo n'atunda ebiwoowo n'obutaago byonna n'abitunda oyo yali mutabani wa bonna bigenda kuvanga bijje ku meeza nga tokyana kyogenda kikola. Kitegera mu katukutegeeza ebigo bino bitegere bulungi nnyo tewali watali opposition. Kye mulina okukola kiri ekintu kimu accept. Gwe singa mukola ebintu bye tugamba wano mulekerawo okukidnappinga abaana mulekerawo okutta abantu okubba obululu mulebe tunaleekaana mukole enguudo muzimbe amasomero muzimbe amalwaliro muteekewo emirimu mulebe tunadamu tugenda bakayanya n'okulonda mukulekenga akakiiko kali independent ng'ebaasaba n'amateeka mwagaana mukola byammwe then kati